mwenna oba zaabike tukubire Nnabagereka. Era NRM government eyekulemberwawo ekitiibwa President Museveni esiima era tusiimira ddala enkolagana gye tubadde nayo n'Obwakabaka bwa Buganda mu nkulaakulana n'okukulaakulanya abantu baffe mu ngeri nnyingi era muzimanyi. Ekisooka mwatwegattako bwe twatandika omulanga gw'emmwanyi ne baleeta kalimu kamanyi emmwanyi tekola ki. Kituyambye nnyo okwongera ku bungi bw'emmwanyi mu gavumenti yaffe ya NRM ne gavumenti y'ensonga lwaki mulaba ennaku zino kanzigeyo kino nga bwe njogedde ku mmwanyi. Waliwo ebibadde bitambula emabegaawo mu mawulire, nze saavaayo, naye emmwanyi zaffe mu Uganda zimazeemu emyaka 70 years nga tulima emmwanyi, naye tewaliwo lunaku gwonna oba mulundi gwonna oba mwaka gwonna bwe basasulako emmwanyi esente ezisukka $1 oba $1.5. Kakati ne tubeera nga tukwanagana ne ba investors abajja wano. Kampuni zonna ezigula emmwanyi mu Uganda si za kuno ezisinga, za bweru. Ne tubeera nga twegayirira kampuni zino okuteekako omutindo to add value to our coffee. Naffe tusobole okufuna nga Uganda esente ezegasa. Munnayuganda abe ng'asobola waakiri okufuna $6 mu kiro y'emmwanyi. Kampuni zonna muzimanyi, Yugakof, Kyagalanyi, zonna z'Abazungu. Kakati bo balina kampuni ewaabwe eri ne factory ezisa emmwanyi eziva kuno. Ne kireetereza okulaba nga bo bafuna mmwanyi okutusinga. For example, Germany terina ekikolo ky'emmwanyi n'ekimu, naye mu mwaka ogwaggwa kambawo ekyokulabirako yafuna $1 million emirundi nga 50 okusinga ffe wano mu Uganda abalina ebikolo by'emmwanyi. Kakati ne tuyiiya tukole tutya? We need companies that can add value to our coffee. $14 zezigula kilo y'emmwanyi eyakase, $14. Ffe wano ne $1 tetukola ki? Tetugifuna. Kwe kulaba nga gavumenti yaffe eyiiya wano nawali tusobole okugattako omutindo, waakiri tukole kaawa tutwale nga tugaseeko omutindo kirete sente nnyingi naffe tutunde $14 zijje mu ggwanga. Kyekigendererwa abalungi, kyekigendererwa. Kale kanyongere maybe sitanyiza bulungi. Nti akutwala ekiro naye nga waliwo kyenali agadde mutegere bakyala bannange. Mu Uganda wano emmwanyi ezisinga obungi mwali gyetaaze, naye nga mutagyetaaze katukikomyawo. Abasomesa baffe aboolwaleero abamu nga bamaze okusomesa abalala tebannaba, era nsaba abakyala mwenna leero muli bayizi museeyo omwoyo, muyige ate musse bye muyize mu nkola okusobola nate okweyongerayo mu mbeera zammwe. Mbaagaliza emisomo emirungi era bwe muddayo nsaba musomese n'abatasobodde kubeera awamu naffe olwaleero olwo tusobole ffenna okutambulira awamu. Ensi yakati ekyuse nnyo nti omusajja ekifo kitwaliddwa kati wano obaddewo Dr. Diana waliwo owekitiibwa Senga